Mulamwa gw'olwaleero mulungi nnyo naye nga ensibuko yaagwo kumanyiira. Kumanyira bumanyizi. Abantu balina okulekerawo okumanyiira bannaabwe. Abantu balina ebizibu. Gw'olaba abantu kutambula. Ne balina ebizibu bingi. Baatisiti b'eggwanga lino balina ebizibu ebibali ku mutwe. Tebyogerekeka. Naye ng'emu ku bizibu ebitawaanya ne Ssuuna oyo n'olaba ng'atawaana bwe yeeraba eri Ssuuna gy'avudde myaka 16 emabega nga apatana alwana n'okkola erinnya. Kati n'akolaakolawo okwo akannya akatontono kabaddewo nako akamuyamba okulya ku mmere kumuyamba okunywa ku caayi. N'olaba ng'oli avudde eri bloga n'ajja n'akalinnyamu n'amuvumaavuma n'akola obuzibu bwa Ssuuna bambi yavumwa nnyo olunaku olwo. Baatisiti babadde bakkiriza bajournalist babavume endene we gye baba baagadde. Naye omuntu watuukira okubanga akaaba aba munyiivu. Ojja kusanga Keizi nga ayagala okwefuula mbu naye journalist nnyo. He has been a blogger here. Simanyi abaana bino ebintu yabisoma. He didn't. Ba blogger. Baba baagala okufuuka the real journalist bagende baddeyo basome ekintu bakitegeere. Bategeere n'okutegeera nti mu journalism oba omusoma ekintu ekisinga ddala okubeera ekikambwe ebeera evidence. Kati bo ba journalist oba ba blogger okumanyiira kwabwe ne kugenda wala nnyo ne bagenda ne bakwata ebintu by'abantu eby'amaanyi ebintu by'abantu ebirungi obulamu bw'abantu ne bajja ne babwonoona. Babwonoona najja n'ayogera ebintu nga mutwalo. Yogera ebintu nga mutwalo bw'ovuma oli munno. There are different between there is a blogger and a vlogger. Vlogger sikiwulirangako, it's a new thing. We have bloggers and vloggers. Vloggers bwe bavuluga. Kubanga nkiwuliranga ekigamba okuvuluga kya Luganda mwakiteeka mu Luzungu. Ba vloggers. Baba, these stupid vloggers, the vloggers abavuluga ensi. I'm telling you. Kubanga ongambye waliwo ba blogger and vlogger. Ne vlogger mulabye nga abavuluga. Ssuuna mbeera omusajja omukulu. Ena industry tekoma kwaba abasiru baveeko bate bonna. Tekoma kwaba. Ne mu myaka 5 tebajja kuvaawo. Ate nabo oba bavodde okubayita abasiru. Tanti bakola bya kisiru. So babayita abasiru. Ssuuna kino kiwakoze kirungi nnyo n'ekikomyawo. In fact Ssuuna yeetonze omanyi nako kagezi kaabasibye ate ne keetondera famire ze beekasibye. Omanyi nako kaagala YouTube nako kaagala ba followers kaagala ba like. Ate bali beekasibye balina ba like baba babaagala. Ate baddiza bano omuliro. Tebazza wano omuliro ne kabagamba bannange munsonyiwe nnyo ebintu bino byenkola nange saagala bikola naye njagala kugobawo kamanyiiro. Tewaliwo kirala kyonna kituleetedde bizibu nga kamanyiiro akali mu ggwanga muno. Yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Alright, mwina bana flash leta ni Uganda tubaniriza ku mukutu gwa okusigala nga tubaweereza. Ate bazomukama obulamu bwatubadde okusigala nga tukyali balamu ate nga sifa abasinga sente sifa abasinga okunyirira. Ninga twebuuza ffe baani abali mu kaseera kano okusigala nga tukyali balamu. Kisa kya Katonda era tumwebaza omukama. Twebuuza lwaki embeera eri mu ggwanga eri bweti ate lwaki eri bweti. Era mtumira nyime kwanja fena abali Bungereza, abali mu German, abali mu Indonesia, abali South Africa, abali mu Northern London, abali kugamba all our friends munaje muli tubaniriza ku mukutu okusigala nga tubaweereza. Kwe tuli awamu ne honorable. Once a honorable, you die a honorable.
Honorable Kato Lubwama. Kato Lubwama amanyikiddwa mu bintu bya njawulo. Amanyikiddwa mu industry ya music. Amanyikiddwa mu industry ya comedy. Amanyikiddwa as member of parliament. So, ebintu bino lwaki tunoonya abantu kika kino kuba nti be bantu betumanyi abavaamu ebigambo byayogera naawe ate weewaawo n'osiima ate n'okkiriza embeera eri mu kutambula mu nsi yaffe Uganda. Ffe baani okukyalako mu maka ga Honorable. Naye ng'ekikulu kya byo ntwala kwebuuza ye nga omusajja amanyikiddwa nga superstar omuyimbi, superstar DJ, superstar Honorable, byonna biri ku muntu omu. Lwaki abantu bali mu kubasiba ate nga asiba y'omu kwabo abayimbi ate Honorable Kato Lubwama be yalimu mu biseera ebyo. Lwaki abayimbi bafuuse ekizibu eri ba bloggers ate lwaki ba bloggers abamu bafuuse ekizibu eri abayimbi mbeera ki eriwo. So batujja kuba musajja mukulu Kato Lubwama atuwulira embeera eno tuddawa ebigambo ebikuvaamu bizimba ensi yaffe Uganda n'ensi yonna. Tukwaniriza ku mpewo the Flashlight Channel TV. Sebo nsanyuse nnyo mukama wange okubeera nti mwafunyeyo ku kaseera ne mujja mubeeko ebintu byensobola okuttaanya eri eggwanga lino. Omulamwa gw'olwaleero mulungi nnyo naye nga ensibuko yaagwo kumanyiira. Kumanyira bumanyizi. Abantu balina okulekerawo okumanyiira bannaabwe. Abantu balina ebizibu gw'olaba abantu kutambula ne balina ebizibu bingi. Baatisiti b'eggwanga lino balina ebizibu ebibali ku mutwe tebyogerekeka naye ng'emu ku bizibu ebitawaanya ne Ssuuna oyo n'olaba nga atawaana bwe yeeraba eri Ssuuna gy'avudde myaka 16 emabega nga apatana kugamba alwana n'okkola erinnya kati n'akolaakolawo ko akanya akatontono kabaddewo nako akamuyamba okulya ku mmere kumuyamba okunywa ku caayi n'olaba ng'oli avudde eri bloga najja n'akalinnyamu n'amuvumaavuma n'akola obuzibu bwa Ssuuna bambi yavumwa nnyo olunaku olwo. Baatisiti babadde bakkiriza bajournalist babavume endene we gye baba baagadde naye ula omuntu wantuukira okubanga akaaba aba munyiivu. Kituufu nnyo. Aba munyiivu obulaba obusungu katuwanuwa ebintu mu private life y'abantu bye bakola. Tuli naye wano ku program simanyi mukazi wo simanyi bantu bo simanyi byokola kufuna ssente naye waliwo abantu ng'ensi bo ku lwabwe yabalemerera nga yabakuba naye nga tebaagala public etegere nti ensi yabakola ki yabakuba ne bafuna abantu baabwe bantu bagenda e London waliwo abakazi e London ababa bakola dda ssente zaabwe ne baba bin friendinga ne bafuuka baabwe ne bafuuka mikwano gyabwe ne bafuuka bakazi baabwe. Kati ng'ekintu ekyo tayagala kwagala abantu abaagalire mu public public life. Kati bo ba journalist oba ba blogger okumanyiira kwabwe ne kugenda wala nnyo ne bagenda ne bakwanta ebintu by'abantu eby'amaanyi ebintu by'abantu ebirungi obulamu bw'abantu ne bajja ne babwonoona babwonoona najja n'ayogera ebintu nga mutwalo yogera ebintu nga mutwalo bw'ovuma oli munno bw'okola bw'omugwala ki bw'omwogera nga bwe yaggwamu nga batakyakikuba. In fact okumanyiira kw'abantu abamu abali ku Facebook abali ku TikTok abali ku emitimbagano gino luli twali twamanyirwanga bino bi Facebook byamwe tebinaba kujja nga tetumanyirwa manyirwa eno naye kugamba omuntu akeera ku makya tategeera yasinga obusiru mu nsi ye mwennyini nnyini tasobola kwerabirira naye ate amanyiira abasobola okwerabirira. Oli akumanyidde tasobola kwerabirira amanyidde oli asobola okwerabirira ezo gwomanye ebimu ku bizibu ebyanzija mu politics kukumanyira manyi kumanyirwa balonzi osanga omuntu nga tasenya tanaaba takola kintu kyonna naye ng'alina akabi. Kaakati omuntu oyo
nga bagamba olwo nteekeddwa musuula ku bingi by'oba omukoledde tabijjukira okitegeera ekyabajjukira kiri kimu fitina olwokuba Mukama Katonda yamukuba omuggo manyi Katonda waffe ono muzibu nnyo yatutonda n'atuleta mu nsi naye buli omu n'amuleeta abalala n'abaleeta n'ebizibu bingi nnyo ng'ebizibu byabwe biyitiridde obungi kugamba nga ne bw'anaakola te ssente ebizibu tebijja kukola ki kuggwaawo Katonda n'aleeta abantu abalala n'abaleeta n'ebisima n'abaleeta n'emikisa waliwo abantu naturally Katonda nga yabawa omukisa kankweyo omuntu ali omu Chameleon Jose Chameleon buli lwaba agenda okugwa bw'ati Mukama Katonda agenda akatunuulira bw'ati omayinze kansesa kasajja kansesa ale taata waako mukwano gwange nnyo mwanyumayanja Chameleon abatunuulira ati Katonda n'abagamba ono namuleeta nga namuleeta olw'ensonga gye namuleetako enkulu kuyimba nnyimba zange namuwa ekitone kye ekyokuyimba ekyokulala namuleeta abeere controversial nga yoyo go Chameleon oba mwagale nga bwafaanana bwoba tomwagala mufeeko kakati bano bajournalist bajja ne bali oluusi ne babuuza ebibuuzo Chameleon ng'olaba ekibuuzo oli kyamubuuza kya fitina kugamba kye twafunyemu ekizibu kiri kimu abantu bonna the whole world has become an entertainment world and the whole world or the whole people they are becoming performers bogenda ku TikTok olaba abantu nga bakola bu challenge buli kanaku ekitegeeza buli kanaku alina okubayo n'akazannyo kazannya kakati ffe twajja ne tuyingira bino ebintu ne tugufuula omulimu gwaffe nga bannaffe tebaguyingidde naye Facebook bwe yajja fena netufuula bapafoma buli muntu asobola okwedownloadinga n'uploadinga ebintu bye n'agenda mu maaso kati fena batufuuka bapafoma awe wajja ekizibu kutegeera kakati tulina direct competition which may not be bad but we have got direct competition with people who don't have talent naye ate nga bayagala befuule aba talent. You will find some people ujja kusanga case nga ayagala okwefuula mbune journalist nnyo. He has been a blogger here. Simayo bana bino ebintu yabisoma. He didn't. But blogger. Baba bagala okufuuka the real journalist bagende baddeyo basome ekintu bakitegeere. Bategeere n'okutegeera nti mu journalism oba omusoma ekintu ekisinga ddala okubeera ekikambwe ebeera evidence. Toyogera ku bantu nga toyina bukakafu. Toyina evidence. Tovuma Kato Lubwama toyina evidence. Akubanze bafuna embwa yaabwe gasiya waabwe bulugwe kyebagala bavuma buvuma bayiseri Kato Lubwama bavuma bayinza okumbeera ku Facebook kulo ne banvuma abantu nga 15 but I don't mind kubanga era ali popular gwe bavuma absolutely atera n'ekintu omuntu alina Katonda gwe yawa era Mukama Katonda gwayongera oba tayongera Museveni lwaki atufuga emyaka 36 yasinga okutegeera mu nsi si yasinga ne kwesisiye siye yayita nnyo okusinga abalala ne diguli ye bwe gitunulidde naye yinza okuba nga siye ey'amaanyi ennyo teyasoma political science ne economics ate kiki ekirala kyeyasoma ate nga si ebitonde nnyo ate nga si yabisinga mu nsi naye Mukama Katonda yamuteekako akafuta semafuta ni akafuta yamuyiwako akafuta kali akake kali special kubanga sirabira ddala lwaki Museveni atufuga emyaka gino gyonna paka last naye nga akyatwongera era abantu abantu abaagala okucomplaininga Museveni agenda okujjako nga mukubidde Mukama Katonda essimu ate nga tugirina tumaka temugirina munywera bunyweza abayaye bakiyita kunyweza nnyolo sibe nnyolo bagamba nga Luganda mu lulimi lwammwe mwe mutegeera tinyweza kabina nyweza amakuguli
kiboke kaabe wano wetugenda Museveni okutuvaamu bwe mumanye emirambo egy'abantu egijja okugwa wano omukirowooza nti bijja kuba byangu nnyo bwe bityo nekuyinza okuba nga tukusima kwa Mukama Katonda anti kati ffe tulina kunywera bunywezi tuwone emirambo emingi ffe tulina kunywera bunywezi oba emirambo ginajja oba kiki ekijja tunywere bunywezi naye nga embeera gye tulimu ey'ababuloga okumanyiira baatisiti kikyamu kubanga nze nkubuulira babuloga abo bamanyiira abagenda ne bamanyiira ne basukka ne bayitawo olw'okuba baagala okufuna views. I get your point. Olw'okuba baagala okufuna views muno n'ojja n'omupaatikako ekintu nga kibi nnyo. Nze kakati ennaku ezo nava wano ne neegenderako ewa Bujingo. Nze mmanyi nze sirina mikwano mipya. Aha. Saagala kulimba era omukwano gwange bwe guba guzze nga mupya. Yes, ngusanyukira n'ensanyuka naye ate sisobola kwemalayo nga bwe nina emikwano gyange ki emikadde ne bajournalist abakadde balina ne bajournalist abapya we muli kakati obuzibu obuliwo omululu gw'okufuna ba views abangi ku Facebook tetuleetedde ekizibu kyonna kyonoonya industry yaffe bubi nnyo. Industry yaffe tegenda kuddayo kubeera kyekimu nga bwe yali kubanga tulina bano nze mbayita basiisi b'obunyama basiisi bw'obunyama oba bawuzi bw'obunyama naye basiisi bwe balaba omuntu ng'alina talenti ne bagamba oyo abaddemu ebbanga ddene nnyo tumukooye. Yes, alright, temwewonya nti no lwaki bwe tubadde ate tuvuddewo embeera ya budde ate n'embeera ya nsima nti Uganda tulinga abali eri Bulaaya ebintu bikyukakyuka oyinza okulowooza nti n'enkuba teetonye n'etonye bino tubikola mu different fields, different areas. So n'olw'ensonga eyo mukulu tusonyiwa okutambuza okujja eno ne tukuzza eno era nenga y'embeera y'eggwanga gye tulimu. Twadde kyali maaso ng'okyali kunywa nti lwaki ba bloggers bano bamanyi abayimbi naddala mu ba actors. Ba bloggers omanyi bwe nali nkyakola ku radio twalina ekizibu kye twafuna era ekizibu kye twafuna twakifuna n'abapresenta ba radio nga bw'oleeta oluyimba lwo ne lujja ne lubeera lw'amaanyi n'obeera w'amaanyi nga batandika okwegomba nga bava ku mirimu egyabwe gye bateekeddwa okukola egya presentation nga batandika okwegomba nabo nga baagala okuyimba era ojja kujjukira awo ku CBS awo abantu bangi nnyo beegezaamu okuyimba bano bonna bonna bakayibanda si bayimbi bonna bonna beegezaamu okuyimba buli omuntu yenna naye nga problemu eva eri emu nti bannaffe bakwatibwa ensaalwa ku bayimbi ku bazanyi ba katemba olw'okuba nti abantu babamanya nnyo kati ate bano bo aba radio n'ama TV balabanga bebakola omuyimbi era waliwo olunaku olumu mutabani wange Keys twali naye ku show twali ku NBS awo najja nayogera ekintu kuva mu bbanga yalowooza nti akola controversy naye nga tebya kisiru aba akwonoonera aba akuttira nalina oluyimba lwange lwali lwa campaign so kati nalukyusizza baluyita kulya nti abantu bonna bonna ku nsi tukolerera kulya ate nga kyekitu tewaliiwo kintu kyonna ne boolaba president balemerako ne boolabaani biki bena tuli mu kulya kati omwana oyo twali mu show bampita mu show yaabwe Keys najja n'agamba Kato Lubwama oluyimba lw'okulya saalwagadde. Lwaki tolwagala lulwo? Saalwagadde era abantu bagamba eyo lubi nnyo. Kakati muli mu mutima gwange ne ngamba kayiraba omwana ono Keys. Ne mugamba mwami Keys twalina kumpewo ne mugamba mukulu Keys nga sijjukira kuba nti na composinga music nga mukomposingira gwe. Sina era gwe bw'oba owuliriza music wange oba okoze ensobi nnyo kubanga si wuwo bwe genda mu bidandali byo genda mu bafamayika baani abo ba John Bulaka bammwe
bw'oba owuliriza nenze muziki wange muve mute kati nze ndi bulungi nze ndi muntu mulamu nze mmanyi field njimanyi bweba show business manyi sisobola kumusiba case naye nga namugamba era ku program namugamba gwokyamanyira abantu nojja kufuna omuntu akukuba wakimugamba natakiteeka mu nkola neŋŋamba ne Kafuko producer we Kafuko kuba Kafuko ye producer kati bamuwadde nesanyuka gundi eyo TV yaabwe eyo nemugamba Kafuko mulina nemugamba naye Kafuko mwokubeera nga mukola programu yanika nti nemufumanga baartist okuva ku Mande paka oluggulo lwaki temufunayo nnaku nga 2 at least ezo nga zo za kupromotinga baartist other than insulting them. Bano abantu already they are endangered. Abantu bemuliko bensi yabakuba dda. Ati mu Uganda tatunda nga bwateekeddwa kutunda. Kituufu nnyo. Yensonga lwaki olusitulekawo betulekawo ne tugenda mu politics. Ngane kunine erinnya ndirina nti kyesirina ye capital. Kakati era artist kugamba obalaba basajja battu kati mu mbeera eyo bambi ey'okweyiya n'okunwana ennyo balwana nnyo basajja battu babeerewo n'olaba abakazi battu babeerewo abo abawala abali mu ati abo oyinza okwewuunya engeri gye babeerawo oluusi ne baagala n'abasajja be balaba tebaagadde naye ng'embeera nemukwagaza nga naye ng'embeera anoonya alina omuzannyo nga yeetaga engoye 15 talina gyagenda zijja director we Kato Lubwama amugambe nti nja kugenda onoonye engoye naffe letuzirina ne Kato Lubwama naye talina ssente okitegeera kwegamba ntubeera mu situation esinga ddala obuvundu mu ggwanga kati ate ba journalist situation yaffe eyo kwemubuukira ate bwe tuba tutegeera ebintu byaffe nga tukola mu art waliwo ekintu kye batusomesa nga kye basomesa baddokita gwewalabyeyo dokita yenna walabyeyo dokita yenna ng'akaaba obwavu kiba kizibu nnyo naye ng'okimanyi mu nsi muno abantu abamu ko basinga obwavu baddokita natukubuzaabuza baavu basajja battu tebalina kantu konna ensi ebakuba okufa naye olw'okuba baba n'ekitiibwa kiri ekya dokita toyagala bantu bakusekerere toyagala abantu bagambe kale oyasoma naki obwa dokita oyagala okukiipinga ethics zo oyagala okukiipinga ekitiibwa kyo oyagala okukiipinga brand yo and integrity kakati integrity eyo gikiipinga otya ng'ova mu bantu era ojja kusanga badokita batono nnyo abakola interviews amawulire saagala amawulire saagala lwaki kubanga batya oli journalist y'omulimu gwe gwaba omukulu gwe yasoma kujjamu information kati waliwo information gy'owaayo naye ng'ekussa emyaka 2 mu bulamu nga togenda kuddayo kubeera kyekimu information nga gy'olense information gy'olense ekusse okumala emyaka 2 waliwo information kakati ze nkulaga kati waliwo information gyotojja kwogera ku Museveni kati kiriza obaganda tolaba lumbuye era ne lumbuye nali kuno bukibe ebimu ku bibloga byenjogera ebisirusiru bibloga ebisiru wadde nga mwe mubyagala but they are stupid bloggers lumbuye yagenda n'afuuka gwosomesa journalism fake information bagiyita batya mu journalism defamation not defamation ngewano okuleeta ekintu noleeta story nogiconcotinga nogiteekaawo a media script you have sat down and wrote a story your own story no story noleeta story kati nga waliwo story lumbuye gye yaleeta bwe tuli kimujja kunsonyiwa yigananga nti Museveni akutta Archbishop babadde ne maama Fiina
watu awira story tuabale ne mama fina bamusalaka akagere bamusalako ebitundu bye byekyama omukolo bagukoledde kisozi deforming kakati stories obwenzityo ezikuba omuntu nezimukuba nezimuteka ku kisenge nezimukuba nezimujja mu langi yenna information ezo teziba nnungi kyovola banza abantu babeera ku Facebook kuno babeera ku YouTube babeera everywhere nga bandaba nga bwe banvuma bampe mudde ebintu byonna ku nsi biweddeyo n'ebyo sibiinaako nnyo problem naye abajjayo stories endala kati waliwo yali ayagala aŋŋambe mbu simanya Bob Wine simanya namukola ki simanya yakola ki naye nga nze nga kiri straight nti Bob Wine yajja n'atufulumya politics kakati abantu baali baagala bw'amala otufulumya tudde wali tuseke tukubenga nti munnaffe taato tukoze bulungi nnyo obwana bwa Nuupu bumanyire embwa za Nuupu kati mwaga ntubeeraawo bannange otukoze kirungi otulete otugobye tukoze kirungi kitya tikisoboka naffe you are human beings naffe tunyiiga naffe tuva mu mbeera twateekamu ssente zaffe empitirivu mu kintu ekintu nekitukola ki nekigaana ne batukuba ne tukkiriza ne tufulumye tuli wali ku lubalaza tufulumye tuli wabweru wa geeti batufulumiza tuli wabweru wa geeti ya parliament ate embwa za Nuupu zituvuma which is wrong. Facebook eno tebagireetangako kubeera nga tuyoboola abantu omuzungu kyokka kyenanyiigako ku Facebook nti it's an open check. Every fool can comment, every bastard can comment. Era na bino YouTube bye tuliko mu myaka mitono bigenda kuba bifudde kubanga buli musiru yenna ayagala okugulawo channel. Buli musiru yenna ayagala okugulawo channel. Ebintu teyabisoma tabimanyi babaddeawo mu siraamu yayaga nti nsobola okugikola n'atandika talina content talina kintu kyonna ebintu bya kisiru tebitegerekeka ali mu kumanyira amannya g'abantu ge balwaniridde ebbanga eddene kubanga mmanya nti buli lwokuba artist okuba ow'amaanyi kiyinza omutwalira emyaka 10 kugamba alina okuba nga yatandikako entandikwa okukola lino erinnya lye butereevu kakati nze njagala nkulage nze mulimu baartist bempuyira benjagala naye nga sibaagala olwokuba nti bayimba kitono nnyo naye olw'amaanyi olw'obuvumu bwe balaze nefoti gye bataddemu nefoti kati njagala okulaga Shiba nze natandika okulaba Shiba nga mwana muto nga alina emyaka nga 15 ngali mu karaoke wali ku Eden Pub ebwayise kati kashiba kakazi katu bwe kavaayo ne kakola ne kazimba ennyumba ne kazimba ennyumba yaako ne kabeera ne jeefu ne batambuza ekintu kyabwe ne batambuza Shiba n'abeera n'afuuka Shiba aye talina na ssente zaalina mukazi wattu ata ssente bazijjawa batisiti balina ssente so naye agamba alina ssente ani soon kalina entonotono ezo ezimubeezaawo kali akanya kewagambye nti akanya ke yakola ako akatono kati bamuvaano ogambe nti suuna leta miliyoni 2 azirina kambenze Kato Lubwama nange sizirina bwoba ozinsabye kaki sizirina investment nakolakolayo ebitonotono naye ebisabye si bingi ebizimbe biibino binnemye n'okumala okitegeera ate nga life ya artist is an expensive life guno omulimu ogwaffe tegukolebwa muntu munaku era kisinza okututawaanya mu ati waffe wa Uganda nti abanaku bwe bajja mu guno omulimu bafuuka ekirala
bafuuka ekitalo bafuuka tebagambwako tebakola batya ethics zonna bazoonoona zonna so ate nga tulina amateeka nga boolaba badokita tulina amateeka artist ateekeddwa okuba bwati ateekeddwa okuba bwati ateekeddwa okuba ne presenter ne bajournalist abo boolaba abamanyiira in fact bapreachinga amateeka ge bateekeddwa okugoberera mu journalism because mu journalism siraba wawa weŋŋamba nti beera personal ku muntu tekiriwo mu journalism saba gwosoma era olina ne masters olina PhD mwe mwasoma journalism njagala ombuulire etteeka liriddawa mu mateeka kubanga waliwo journalism law njali taliyo jebiri amateeka gaba journalist gebalina okugoberera buli kimu tewali kiriwo nga tekiriwo olina okigoberera ku mateeka gaakyo naye awe njagala okubulizaawo mu point awo mu mateeka gano aga journalism TV presenters bloggers abantu beerabira they are different between there is a blogger and a vlogger ekyo wali okiwuliddeko vlogger sikiwulirangako it's a new thing we have bloggers and vloggers be bavuluga kubanga nkiwuliranga ekiwugamba okuvuluga kyaluganda mwakiteeka mu luzungu bavloggers these stupid vloggers the vloggers abavulugavuluga ensi I'm telling you kubanga ongambye waliwo bablogger and vlogger naye vlogger mulabye nga abavuluga obulamu bw'abantu nedda vloggers be bano nti gwe oba obudde obusinga information gyowa eba real and realistic abebakyabo the vloggers bebo bennyini nti tajja kukwata omuntu gwa Katolo magutuze kunze nenga epatsi sigadde nga zange abo they also bloggers nyate these vloggers Kato Lubwama byayogera byebyo kubanga omanyika te ekizibu kyetufunye mu nsi kyetufunye ekikyatutawaanya vlogger oba blogger tubeegayiridde ekintu kimu nudity tuleme muleeta nudity yatulemesezza buli kintu kyonna wano Facebook tugiteeke mu bintu ebitusanyusa ebitawemula naye omuntu n'owemula okuva ku makya paka ku gundi tetugaana bannaffe culture Facebook gyeva tebalina culture tebalina kintu kyonna Facebook teyava mu America si gye baagiyiiza naye okimanyi nti Abamerika abo tebalina culture bagirina tebalina they don't have a culture eri sustained lwakuba bo balina history. There is a difference between a culture and history. So America has got history, but they don't have a culture. Buganda has got a culture. Bunyoro has got a culture. Absolutely. Which they have to follow. Abaganda baba baziyita obulombolombo. Obulombolombo. It's part of our culture. Mubulombolombo wafu tubeeramu. So kakati ya America yo ogirabirawo ddala butereevu yo ogisanga nga yo munnaffe yo nzibu nnyo nkyali ku kintu kya vlogger. Kati lwanki bano baisima bakitetu tebabivaako ebe ne bakola gundi ya vlogger. They become vloggers. They become vloggers because vlogger and those are humanity. Because let me tell you, I can create stories on you. Yes. And these stories can destroy your life. Obulamu bwo bwonna. Or your blogger. Kati Uganda tiyetaaga ba blogger. We need vloggers. Twetaaga ba vloggers. In fact, ompadde akantu kanene nnyo munasikawulirangako. On a serious note, we need vloggers. We don't need bloggers. Bloggers, kuba ba bloggers. Ate kati bano ba bloggers abazze mu Uganda. Ekizibu kyaffe kye tufunye. Unemployment nyingi. Kati omuntu bwagenda n'afuna kubanga abantu mbawulira boogera byakisino mpa follow mpa like mukama wange mpa follow mpa like muganda wange mpa follow mpa like. Kati bwe tuba tukola ebintu nga
tubesinga ku ena information kubanga nazeni nalina ebintu bye nalabye ne bitansanyusa kati abaana baffe bonna abayimbi baagala kweyambula nanti nudity baluza bye bitunda nudity era wano ku bantu baffe abatategera bulungi abali ku Facebook nudity yetunda omuntu ayagala kujjayo akasolo akola ntya ayogera ebintu ebidde binene ebitagenda kujja mu kiseera ekyo era ekyo nze singa mbadde minister of information mu ggwanga nali baddeko ne policies of which policies zina okubeera nga ziri practical nga zi applicable kasi tojja ku stage okunami mu context mu Uganda wenjogerera nti okunami please video ejja kwatera okuna upload nga tumaze ogibaninga tugamba ebintu bisse ne culture of ethics empisa mu bantu empisa mu baana kwe tuyigira ate kati abantu bakitwala ng'ekyokusaaga naye nze nakulira nali mu 70s omwo abantu baali batandikiriza nudity mpola mpola nga bagireeta mu theatre twalinayo omuzanyo nga baguyita mulyanti mutabani wa mulyanti ne title giwira mulyanti mutabani wa mulyanti zijjukira yali azannya mulyanti yayina endali west kati nga sini gyanzanya ng'alina omukazi mu buliri nanti mulyanti omuzannyo ogwo ngujjukira bulungi nnyo nebba bwebyo genda okulaba babayo tebakkirizaamu baana bato gwa bakulu bokka wera gwa bakulu bokka gwaba mulyanti mulyanti mutabani wa mulyanti gwali mukambwe nnyo kati in fact obuwemu obwali mu muzannyo ogwo mulyanti mutabani wa mulyanti sibulabangako mu ggwanga muno era waliwo omusajja omwononefu yangamba lwaki temukola nudity theatre ng'ayagala tukole nudity theatre tuzanye nga tuli bwereere mu nsi yaffe eno Uganda tuzanye ku stage gwa bakulu bokka ate nkubwire bannayuganda baasirwala n'omala ogukola nti gwa bakulu bokka guli ku Bat Valley ejjuze eti nanti kyekimansulo ate kibamansulo guba muzannyera owulira lino eggwanga abantu okubeera nti boononefu obwongo infact abantu oboononefu mu obwongo olaba tukwata bakeizi tukwata baani naye tulina abantu betuteekeddwa okusooka okufaayo ennyo okuteekako amaanyi be bannayuganda bannayuganda bo ne basalawo okugamba nti baagala kulaba bintu byonoonese byokka okimanyi nti bw'ojja ku puroguramu eno n'otandika okusomesa nti bannange okuwona envunza okola bwonti ne bwonti okugina bwonti okola bwonti ne bwonti okimanyi nti tebayinza kukkiriza okimanyi nti bannayuganda bakufuukira ettabbu kyotolabanga kati ekyo nkulaga nti ensi yatufuukira ettabbu ensi yefoosinga abantu okwogera bye baba boogedde ebintu ebyamagezi tebakyabyagala mu nsi yaffe Uganda teyagala kintu kyonna kyamagezi kibayigiriza kibakula kitebabyagala baagala kubawemula era bw'oba onooyagala okufuna likes wano empitirivu ku YouTube wemula tandika okuwemula y'ensonga lwaki omu ku bantu abasinga okulabwa mu Uganda Bad Black naye nga gwe bwali baddeawo okujjako Bad Black okunyumiza emboozi ye y'ekimalaaya maama wange nno yeddira mpindi yennamuyimbwa bebakuzaala ab'empindi be banzaala era oyo Bad Black maama wange ddala kati kyenjagala okulaga nti olw'okuba nti society yaffe yatwefuulira tekyayagala kulaba ku kintu kyonna kirungi y'ensonga lwaki olaba nuupu erwaizinga n'evaayo kubanga nuupu ebadde ku
ku Facebook nupu kibiina kyatondebwa ku Facebook tandikanga people power kitondebwa kati ate abantu bagenda naye kati lwaki kyoba oyogerako. It's the biggest audience we have in Buganda. No doubt about it. Abasiru beba controllinga eggwanga. Era America yali agenda okugwa mu kino ekintu kyolaba. In fact yakigwamu. Trump bwe yajja abasiru bonna those idiots abatategeera bave mabega yona ne bajja for front. Naye abadde ba Democrats bano ne batuuka ne bagamba nti kati omanyi kye tuba tukola ekintu katukiyise mbakazi era abakazi bebagoba Trump. Abakazi bebagoba Trump tekali akamasi. Abakazi bebamugoba bagera ne beegayirira abakazi nti kubanga abakazi ate oba wemuza naye balina ekisira batuuka ne bawuliramuuko ku nsonyi ne bawulira ensonyi bagamba enough is enough. Kati okujjako nga tukyusizza mindset y'abanna Uganda and I don't think tegenda kukyuka. I don't think tibana Uganda mindset change gye twagala bakyuke baddeyo babeere ku nnono babeere ku mpisa ennungi batata baffe nga bwe baatukuza bakoze eki naye olw'okuba kati basinga bakulidde nnyo mu mbeera yakweyiya tamanyina mukwano gwa taata bwe guli. Maama we yamukuza single handedly. Maama we nga malaaya. Kakati kankuwe sinari wootegeera nti nino eggwanga dizibu nnyo era gavumenti ekintu kiyandibadde eteekamu ssente ate nga aziteeka mu Baptist. Ffe tuzanye emizanyo tukyuse ensi tutondewo perception endala. Uganda yeetaga kugitondera perception endala wetutuuse kagamba muzanyo nga gulaga nti empisa embi zalese kino empisa ennungi zireeta kino okitegeera koleka comparison comparison. Naye kati ne be baali badde bagamba nti kati bagenda balabe mu comedy store bamala essaawa 10 nga Muhanja awemula buwemuzi okuva ku makya paka olw'eggulo. Alex Muhanja n'abantu be baba baleese n'oyo abaana bange bamawulaana balweini waliwo oyo ono omuwemuzi kati yasinga okuzanya mu ggwanga naye nga yasinga okuwemula Maria kyoyo owe Nansana nawe balaba gye bava ne gye bafubutuka bava mu mabaala. Kati theatre oba drama oba entertainment ey'omu bbaala oba ozanyira batamiivu byaliko mina mu bbaala batamiivu era mu comedy store bamala kunywa mwenge ne banywa omwenge ne bata Maria kinajja n'abagamba omukazi omunyankole yakola bwati omukazi omuganda ate akola bwati ne tubeeraawo ku bintu bya kisiru. Abanno sibafaako nnyo kubanga bo bali mu theatre. Maria omulimu gwe oguba gubaleese gwe bamanyi kubawemula era basasula ssente kuwemulwa era bw'oba okola ebintu nga togenda kubawemula tebalina kye bazanye olwaleero ne batuzanyira ku mukazi okweyisa obulungi ani abigambe nti bikola ffe tubyagala mbitugjeeko. Kati you cannot have a country ng'egoba knowledge egiyamba okugisitula nga knowledge gyeyagala ya nudity na buwemu na kuvuma bantu. Amakulu gaakyo nti omulamwa gw'ogenda okutandika Bannayuganda nadda bato bakulu bonna otuuzizza otya mu mbeera gye tulina okubaamu. Tulina okubeera mu mbeera ng'abaana baffe bali tubuuza nti kino bwe kiti ne bwe kiti twakikyali bwe kiti. Nze kati kankubuulire twali ne Lwasa naye nina ebigambo bye nayogera naye ng'ekibinjogeza kubanga nategeera society gye tulimu y'abasiru bw'oyongera ebyamagezi gw'ate gw'obanga olabaganga agudde eddalu. In fact society ya Uganda yonna osi bakulu si bato baagwa eddalu. Atege nga tona bakuliku ndi mulalu bagaye nti ntegeera nnyo
ani agambye nti ntegeera nnyo wagwako dda ffenna naawe wennyini naawe Nange ndi mulalu. ne masters yo yonna ya bulalu ya bulalu kubanga lwaki kubanga okolera balalu ya abuzikiriza ndi era oba oyagala ekintu kyaffe kino kye tutadde ku YouTube kifune 50k 500k nange era byenjagala ebyoyagala abalalu bibabira kakati gwe tunuulira bano bakadaama baani abali eyo gwe tunuulira ebintu byabwe bye boogera nga bali ku Facebook ojja kutunuulira nga bw'otoba w'amaanyi nnyo oyinza obutabiwulira naye ate tulina kyakkola be baliwo balalu style be basinga obungi ate Facebook yagenze Facebook ejja kudda yagenzeewa ejja kudda batagikutte bakuttemu ennaku ntono kibeerewo kasa YouTube kweri bajja kukiika bajja kukyusa balabe n'ebintu bye basasulira baleme kulaba bintu nga tebabisasulira Facebook nga sinya YouTube nga sinya n'obukwakkulizo kati obuliko kiki kye buliko nze nanti mbadde sigimanyi nnyo ekiriko kakati okuteekako nga content nga siwo nti gwe Katolo ali mu kamera n'obitandika bakola ki bakugoba bugobi bakubaningirawo bayita strike ne bakustrikinga naye nze abantu nga bakwata ennyimba zange nga bakwata emizanyo gyange ne babiteeka ku nanti bati banakutandika amateeka kati gazze ne bateeka ku bintu byabwe ebitaliiyo nanti kakati amateeka gazze kijja kutuyambako naye nga kyenkugamba tulina okweddako tuddemu tufuneeyo tubeere n'ebintu ebitukwatako ebituyamba okutufuula ab'amaanyi tuleme kubanga olaba waliwo ebintu bye nakola nga ndi 18 kati sobola bikola nga byali bya kiseera ekyo era nti abaana nkuze nina abaana bange banaabeera batya saagala mwana wange agende ku ssomero nga bamukola ki nga bamwogerera ebigambo namutabani wange wano kodi ali mu form 4 akyali muto naye n'omwala naye tanakutandika kusoma okitegeera kyenjagala okukutegeeza nti we must prepare a good Uganda. So simba wakati we must prepare for the upcoming generation ngatenga Uganda nungi nsubize the coming generation should find us prepared ourselves when we are prepared ourselves when we have prepared ourselves nga tuno beno kanga prepared politically culturally socially even spiritually kugamba mwana akule mu mbeera nga kugamba tuleme omuntu aleme kubeera naye kati embeera gye tulimu gye tushootinga this country yakutemako omutwe kiralu style yakutemako omutwe omuntu afiringe kiri nnomo saawa nno ziri meka 8 diiru yaffe weeri katugende tubatema emitwe nga bana katugende tubate end of the day olwaliro batema bana enkya ne batema 5 oluli ne batema 6 ANC bino bi Facebook YouTube bye tuliko bwe tutaakwate bulungi abantu namwe muteekwate bulungi ekintu mugenda kukittira ddala. That is one of the reasons lwaki nze onsanga nga ngende wa bugingo ogende eri Mukama Katonda omugulira embeera sinagenda Mukama Katonda kyenjagala abantu batege nti bugingo is a human being like all of us, like any other person. He has got friends, he has got ayina mukwano, ayina bayagala, ayina buli kintu kyonna. Yazalibwa mwana wa naye kakati nze tolaba nze buli lwe ŋŋendayo kusaba nga batandika okwogera ebyekisiru byabwe nga banvuma. Nze nga nvumiddwa ku Facebook kuno, nga nvumiddwa ku YouTube. Ndi musajja mukulu, ndi muntu mukulu, oyo naave najja naavuma buli kintu kyonna. Byebyo ebyanyiziza Suuna. Suuna alina kigambo kye yagenze n'agamba nti niye bannange
abantu bano nze nga sibalabangako nga bagamba bannange olimba lwa Ssuuna mu lulabe nnyo mu luyagala ennyo mu lufollowing ennyo lwaki bajja okunjogerako okumpa kacyansi bwe babagambe nti banjogerako ate nga bansiiga kasa nekimujiza nekimujja mu mbeera lwaki mubanga ozze okunjogerako Kato Lubwama onjogerako ngo onkuba kasa akasa ofunamu ki mu kasa konkuba onfudde omusirusiru we atategeera saate nga nze nina ekyamaani eno field yaffe okugimalamu n'emyaka 3 gyokka Katemba gw'omumanyi n'ogenda n'ozannya omuzanyo n'ogamba nti kati nzannya omuzanyo ngenze Masaka n'otuuka e Masaka nga abantu baayo tebali mu sizoni ensi yabakubyekubye dda ebyo byonna mu kumuvoola obutamusaamu kitiibwa nyenze kyensaba njagala kubeera kubanga programu eno manyi era bw'abantu bangi Ssuuna mbeera omusajja omukulu eno industry tekoma kwabo abasiru baveeko bate bonna tekoma kwabo ne mu myaka 5 tebajja kuvaawo ate nabo oba tobavodde okubayita abasiru nti bakola bya kisiru so babayita abasiru Ssuuna kino kiwakoze kirungi nnyo n'ekikomyawo bategedde ensobi zaabwe bategere n'okutegeera nti eno ensi eriko amateeka agagifuga bajenalisiti bonna tebagenda kuddeyo kukola fujjo yabadde batukolako olina okwanta kuva ku makya ng'ovuma buvumi munno kuva ku makya kale n'omuvumi ng'alina ensonga naye nga omuvuma olw'ensonga mbu mukwano gwe yamunyiizizza kikola amakulu kugamba things like that tebijja kukola ebyo tebijja kukola naye akati mmwe abalabi baffe abalungi njagala babeere mu kisinde ekyokulaba nga tukyusa Uganda esobola okukyuka neefuuka ekintu ekitweyagaza ate ennene etumalawo ffenna ate ffenna tusobola okubuna ne tubuna ne tubeera bulungi kubanga ffenna bannanga abatulaba ffenna buli omu ku nsi akolera kubeera bulungi ate buli muntu ku nsi yeetaaga munne ate buli muntu ku nsi yeetaaga munne this world is a global village absolutely ng'abantu ebagamba it's a global village buli muyinza okulaba awo nga Kato Lubwama sijja kuyamba nsigenda kugattako naye nga nina akantu katono nnyo kenja okwogera bwe kati kakugatteko mu myaka 3 gembadde mu Katemba ne kakugattako ne kakufuula ddala ow'amaanyi naye ate bano ku ekyo lwaki ojja ku ddiiro nti nze ongatteko nze nga zikugasseeko nga taako nange baganda bagamba nti ono alya n'oli alya yemmere ewooma ate emmere egenda kwegamba olina kyokutteko ffenna tube nga tweyamba kubanga njagala nze kuva ku gundi eno nga njagala kukubira Ssuuna Ssuuna you are still young, you're a good producer, you're a good singer, you're a good composer. There's no reason lwaki. In fact, Ssuuna yeetonze omanyi nako kagezi kabasibye ate ne keetondera famire ze bekasibye omanyi nako kaagala YouTube nako kaagala ba followers kaagala ba like ate bali bekasibye balina ba like baba babaagala ate baddiza bano omuliro tebazza wano omwoyo ne kabagamba bannange mu nsonyiwe ennyo ebintu bino byenkola nange saagala bikola naye njagala kugobawo kamanyiiro tewaliwo kirala kyonna kituleetedde bizibu nga kamanyiiro akali mu ggwanga muno naye nga mmanyi nti akamanyiiro ako kajja kufa njagala nkusooka enkulage nze nabeera ku Facebook okwo nentunula waliwo abavubuka obwo abavubuka abo bazanyanga komedi nga bawemula nnyo balina ennyindo nnene bwe wati muvubuka eyavumanga Museveni ng'avuma Museveni ng'amuvuma ng'avuma akaana ke
Yes, you don't like him. But he musajja mukulu. Just for that one. Olw'ekitiibwa kye Yeah. ky'okukadde mukulu. Fe tulina okurespectinga age, tulina okurespectinga emyaka. Bwaba tutakikola ekyo naawe ojja kutuuka okaddiwe. Bakutandike. Nawe banaakutandikako bwe katyo. Bwe nagenda e Boston, kye nazuula ku Bamerica abamu. It's a free country. It's a stupid. It's a bogus country. It's a stupid country. Buli omu ali ku lulwe. There's no attachment. Naye nga balina attachment ku bakadde. Abo bajjayo empanvu akwata abo omukadde n'amukwatirako n'amusaza oluguudo n'akufaayo because abo boolaba betuvuma kati. Betuvuma bemuwemula tujjeeko obukadde bwo tujjeeko amagumba go bwovuwemula bacontributinze gwe okubeera nti wooli kyova olabanga mu America abakadde babawa ssente kuba bakimanyi nti ikonomi yonna ebadde etambulira kuki kubbo babadde bakola kuba nabo baaliko abavubuka nga balina energy. Otunuulira bridge eziri mu America n'otunuulira abaddugavu engeri gye bakolamu nga bakola kyamaanyi nnyo enguudo na buli kimu kyonna nga bakola kyamaanyi. Nolwekyo tufeeyo okulumirirwa bannaffe. Bw'oba oli ku YouTube kuno leka kuleeta kintu kikuvuma munno olw'okuba nti ogenda oyagala likes. Ezi likes zikoma. ensi gy'oyagala. Ensi gye njagala. We have to prepare for the upcoming generation. Yes, and the coming generation must have respect to people they have found there. Absolutely. Abalwazi investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 milioni 10 ku 15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye milioni 2 ku 3 gwayina ettaka wonna w'oliina okisasula milioni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba. Nyonyini ddala of course wali okufa tewaliwo okuseka kubanga ffenna tulina potential okufa buli atambula. Olwaleero Kato akedde ng'atambula bulungi nnyo ng'akutupa ne sawuti y'amaanyi nze nsinkanyeko ampiseekaawo ku ofiisi gwe mulundi gwensoose okwogera ne Kato ne tumala just dakiika 3 era zze bw'ati naŋŋaabulaga ne mugamba ate Kato wange Kato nangwa mu kifuba ati naŋŋaabula kyakitu ne muganga ogaba ekifuba kya kitundu naŋŋamba obwedde ate nkunoonya nyina kyeggamba ate nange ne muga Kato nyina wendaga kati kankuneekoonewo naŋŋaa bwe kiri bula nange ntegeka muzannyo ogwo ogwagumu naye ebbanga lyemmaze na Kato simuwulirangako nga basawuti ya ddoboozi nga kambwe ennyo nga kumu naye nga ffenna tetuyinza kumanya nti Mungu kyekyo ali mu kkubo. So ffe twawukanye naye essaawa zibadde nga 9 enza okuddamu nga bankubira banzuukusa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kato takyali ate nga kwe okugera kwa Mungu ffenna kwe tutayinza kuzanyiramu. Allah bw'aba ageze ebisigadde naye oyo Kato wammwe musaazi. Kato is a comedian abadde musaazi yadde mukulembeze. Kato tanyiika, Kato tajaawa, yoyo is there. That's why buli omu aliwo olwa Kato. Mbeebaza nnyo mwenna abavuddeyo. You know? Yes. Ekyo. So kyekyo bannange Allah kyekyo kyatugeredde.
nze ni musajja wa Mbogo. So kyekyo tujja kuba tubategeeza ekikudde ku mukwano gwange si kirungi. Era kiwuliriza ne baŋŋamba gye ntabadde ntambulidde era ne nzija nange ndabe mukwano gwange ono Kato Lubwama mbadde n'ebbanga eddene wadde siri muyimbi naye ate nze ndi musajja mukozi wa mirimu mirala. Canada ono kankyajinga ekitalo nnyo bannange ono Kato Lubwama afudde. Tuli wano mu ddwaliro wafiiridde afudde essaawa ndowooza ng'emu eyise. Kitalo nnyo abadde mulamu emisana wonna bwate bwateekateeka ye aba amanyi kalenda eweddeko wako maireji weggwerako nga tosobola kwongerako kintu kyonna. So ebirala tujja kubibategeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bwetutyo bwe tuli embeera mwe tuli Honorable Kato Lubwama esiiza omukomerero. Obako message yono kifunyota papa. Kubiddwa essimu badde waka.